oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Out there somewhere, alone and frightened, oh the darkness, the days are long. Life in hiding. Weewaawo nkwebaza okubanga okyatugoberera nate amanya Birabwa Topister. Olunaku olwaleero nkuleetedde ebimu ku ebyo kubikwata ku bulwadde obwa Mukenenya naddi bwe bwazuulibwa wano mu Uganda. Obulwadde buno obwa Mukenenya bwatandikira eyo mu kyasa kyabiri mu Central Africa mu mwaka gwa 1930. Obulwadde buno obwa Mukenenya bwayeeyongera okwegiriisa mu nsi za Africa era nga wano mu Uganda ekirwadde kino ekya Mukenenya abantu bangi baali nga tebakimanyi, naye mu mwaka gwa 1981 bwe batyo bafuna okumanyisibwa ku bimu ku ebyo kubikwata ku bulwadde buno obwa Mukenenya. Naye nga mu mwaka gwa 1970 ekirwadde kino kyalimu lwakuba nti abantu abamu baali nga tebakimanyi era abamu baliyitanga ddogo olwaba abantu abaali bakiyina engeri gye baalabikanga, anti bwe kyakwatanga kyakutulanga enviiri nosanga ng'omuntu akoze, nosanga ng'ennyama eweddeko ku magumba, wamma gw'oba oli awo abantu ne batandika okutya, ne batandika okuwanooza nga bagamba nti yabanga ddogo. Wabangawo omuntu gwe baali batakwatagana nga batandika okugamba nti kirabika gundi yasse munne, olaba bwafudde nga n'ennyama ku magumba tekuli, olaba bwafudde nga yenna akoze, mwattu kyabanga kirwadde. Kale mu myaka gya 1970 abantu ekirwadde kino ekya Mukenenya kyabagoya nnyo, ate nga mwana wattu tebalina kumanya kwa njawulo naddala kubikwata ku bulwadde buno. Naye mu mwaka gwa 1981 ekitongole ekya CDC kyavaayo ne kirangirira mu butongole nga obulwadde buno obwa Mukenenya bwe buli mu ggwanga mu nsi yattu Uganda, era abantu ne batandika okusomesebwa, ne batandika okubuulibwa engeri gye bayinza okuba nga bakyewalamu n'abo ababuyina ku ngeri gye balina okuba nga beeyisaamu. Mu mwaka gwa 1983 bwekityo Uganda nefuna ekitangaala oba netandika okumanya ku bintu eby'enjawulo. Ensi ezasooka okutawaanyizibwa obulwadde buno obwa Mukenenya kuliko South Africa. Eno yo obulwadde buno bwagigoya nnyo, ne kubeerako Kenya, ne bannakenya batawaanyizibwa nnyo ekirwadde kino. Mozambique nayo yatawaanyizibwa nnyo, Nigeria awamu n'eggwanga erya Congo. Obulwadde buno obwa Mukenenya bwegiriisiza nnyo mu bantu abo. Omuntu yasooka okuzuulibwa n'obulwadde buno obwa Mukenenya yali musajja amanyiddwa nga Scandinavian man mu mwaka gwa 1960 bwe yali agenze okukyalako mu West Central Africa. Bw'atyo n'azuulibwa ng'ayina akawuka akaleeta obulwadde bwa Mukenenya. Obumu ku bubonero kwe baalabiranga ne bagamba nti wandiba ng'oyina akawuka akaleeta obulwadde bwa Mukenenya kwaliko okogga, n'olaba nga munna akogga nga ggwawo, baatandikanga okweraliikirira. Kwabangako okukutuka enviiri ku mutwe, n'olaba ng'oli alwadde musujja agamba musujja gwe gumuluma naye ate ng'enviiri zikutuka zokka. Wabangawo okusala weiti, n'osanga ng'omuntu yalinga azitowa kilo 5-7 nadda ku kilo 4 oba kilo 3. Ako nako kabanga kabonero. N'okubutuka n'osanga ng'omuntu abutuse omubiri gwonna n'ayiwa olutulututtu. Mwana wattu bwe balabanga embeera eyo baatandikanga okwekengera ne bagamba walibanga oyina akawuka akaleeta obulwadde bwa Mukenenya. Mu biseera ebyo ebya 1981, 1982, 1983 obulwadde buno bwabanga bwamutaawaana nnyo era abantu ababuyinanga babanga kyenyinyalwa, anti mwana wattu batiisanga nga n'abantu babatyo basemberera. Ebikopo babibaawuliranga nga tosobola kunywera ku kikopo omulwadde ayina akawuka akaleeta Mukenenya kwanyweredde, nga n'essuwaani bazibaawulira. Mwana wattu nga n'okubooleza engoye gwabanga mutaawaana, anti olw'okumanyisibwa okutono okwaliwo nga balowooza nti bw'onooyoza olugoye lw'omuntu oyo mwana wattu ate naawe osobola okufuna akawuka akaleeta obulwadde bwa Mukenenya ekitaabanga kituufu. Baaboolebwanga, baasosolebwanga, baavumibwanga, anti naggambye ne mu kusooka nti abamu baaliyitanga ddogo ekitaabanga kituufu. So mu biseera ebyo embeera teyalinga nnyangu.
Ebisingawo ku bulwadde buno nja kubanga mbikuwa mu pulogulaamu yaffe eddako ebikwata ku bulwadde obwa mukenenya. Baazuula batya amagezi era n'eddagala lyaleetebwa litya okubanga abantu batandika okubanga bataasibwa ekirwadde kino ekya mukenenya. Mu pulogulaamu yaffe eddako birindirire. Out there somewhere, alone and frightened, oh the darkness